item in the agenda is election by acclamation of the chair of the 19th Summit of the Heads of State and Government of NAM. So I declare His Excellency Mr. Yoweri Museveni as the chair of the 19th Summit of the Heads of State and Government of NAM. I invite His Excellency to assume his chairmanship. The floor is yours, Mr. Chair, and thank you very much. Bali omunsi minsi ebyamawulire tekinojja n'okulungamya eggwanga Uganda naddala babeera ku nguudo ezigenda okwesiba abagenyi buli ssaawa babeere n'akamwenyumwenyu ku matama abagenyi baleme okulowooza nti waliwo embeera ey'okunyigirizibwa. Tusaba Abannayuganda ffenna tukolere wamu twanirize abagenyi kati ebyo ebituluma ebitutawaanya tubiteeke ku bbali tuteekeko akamwenyu ku kasimayiri ku face. Dr. Chris Baryomunsi yavaayo n'agamba bannayuganda nga tugenda mu nteekateeka eya NAM mwaka gwa 2024 ennaku z'omwezi zaali 19 omwezi gwali gwa June mu G77 eyaliyo n'agamba bannayuganda muyimirire ku nguudo museke musanyuke abagenyi babalabe muleme kulaga biri mu Uganda. Kakati bwekanye enguudo omukulu ziyali agamba abantu bafunireko essanyu. Enkuba efudde mbyo olunaku olwaleero evudde mu kubeera ng'ekulukusa kasasiro n'ekulukusizaamu n'abantu. Kye kibuga Kampala ezo nguudo kwe batugamba nti ate mulaga abantu nti no Uganda mbi nedda. Muziwane mugambe nti Uganda esinga Bulaaya Uganda esinga America era tubagambe nti Uganda yeyina oluguudo olusinga okuwa olw'ebbeeyi mu nsi yonna. Weewaawo tugenda kutunuulira ekibadde mu kibuga Kampala olunaku olwaleero. Omwala gwa Nakivubo ogwa Hamu gujjudde ne gukubako bugule. Amaduuka ebintu bitwaliddwa. Amaziga gazzeemu okubeerawo. Abadde yakeewola ke kaseera otandika okutunuulira ebbanja lya bank. Of course tugenda yita mu mbeera eno yonna tugitunuulire tugyekkaanye. Omu nno gikuba mu ttooki. So nga ate ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa June omwaka gwali gwa 2024 Mwami Museveni yakwasibwa obuyinza okulembera omukago ogwa NAM. Era nga wano mu Uganda omukolo gwayindira e Munyonyo ku Speak Resort Hotel gwajjamu ba heads of state abawerya ddala 30 abakulembeze b'amawanga. Mwami Museveni n'akwasibwa okubeera nga yakulembera omukago guno okuva mu 2024 okutuuka omwaka gwa 2027. Kyova olaba eggwanga erya Iran lyavuddeyo ne limugamba sebo vaayo ovumirire eggwanga lino oba amawanga gano Israeli ne America. Ekisooka nze ndi memba mu mukago. Bano si ba memba olinda kyo bavumirira. Iran temanchi yabadde esaba Mwami Museveni kubanga nga tuwannaba kuyita nnaku yabadde kyajje alage nti ali neutral. Yali mu neutral ground tebimukwatako. Ngera yakamala okuva n'agamba omutabani nti owaayi essimu giteeke ebbali sooka owummuze essimu tozaala bizibu. N'agamba ne Parliament bino mubise ku Holland musirike. N'abakungu ab'enjawulo temubinyegako. Kakati ate Iran n'emuyita. Mu kaseera kano Mwami Museveni yasobola okubuulira kyayitamu na butya bw'agenda okutetenkanya okuyita mu mbeera eno. Okusomozebwa nga kuli mu maaso ge tugenda kulambulira tukutegeere. Kati ate waliwo olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 7. Commonwealth waliyo emisango egyatwalibwayo.
ku mwami Museveni nga gyatwalibwayo omu ku bannamateeka Robert Amsterdam. Robert Amsterdam y'omu ku bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lunaku lwa nkya ennaku z'omwezi 7 omusango guno gugenda kutuula nagwo abakulu gubatuuzizza nga tebateredde. Byonna tugenda beera nga tubitegeera. Mu ngeri y'emu Munnayuganda Vic eyavaayo n'akonfesinga nti kituufu yatta mukama we. Waliwo essanyu erimmwe abagoberera omusango guno nti gavumenti ya Uganda yaguyingiramu, wabula leero twongedde okuba n'essanyu. Minisita Norbert Mao bw'avuddeyo n'abaako by'atugamba, njagadde mbigabane naawe osobole okubeera ng'obitegeera kuba oyo Munnayuganda munnaffe kitukwatako okumanya n'okulondoola. Lawyer Male Mabirizi abasajja bamulemedde. Jjukira avunaanibwa mbu kutyoboola Ssaabalamuzi omuggya Flavian Zaija. Bino nabyo tugenda bitunuulirako. Mu ngeri y'emu tugenda kubeera nga twekkaanya ebimu ku bigambo eby'enkizo Joel Ssennyonyi bye yayogedde olunaku olwajjo. Twabadde mu ddwaliro tetwasobodde bintu bingi bibawa ng'era olunaku olwaleero. But teri kye tujja kukkiriza kibayiteko ne bwe kinaaba kiyiseko olunaku tujja kujja tukyanalyzinge. Joel Ssennyonyi yagambye ababbi abakozi b'ebikolobero bali mu kkuba bannansi. Nemmwe abandibadde babakuuma muli magere mwebase. Ab'ebyokwerinda bakola ki ewa Kyagulanyi? Bwe muba mugamba temumwagala mukola ki mu maka ge? Bwe muba mumwetaaga mwogere amazima nti tukwetaaga, jangu ku poliisi yeereete. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulirako mu ntunuulira esingira ddala okubeera ey'enjawulo. So nga ate tugenda kunnyikira mu mboozi ey'eggwanga erya Iran. So negattaako ebyo ne by'otasobodde kubeera ng'owulira tubirina mu mboozi y'olunaku olwaleero. Ssebo oba nnyabo nkwanirizaako. Katukole bwe tuti then nzije tutandike emboozi. DPTV Uganda, Dawn People Television. Magere poliisi n'amagye bakyalemeddeyo. Bagenda ne beebuzaabuza nti Oweekitiibwa Kyagulanyi tewali amunoonya era tewali amulondoola, naye uwe tebavaayo. Bali ebweru ne munda mu kompawundi bakyalimu. Banga ttono bamenya enju ne bayingira ne bagoba omukyala we. Tuzze tuga nti bwe mubanga mulina kyemutereeza nti pulezidenti waffe alina omusango gwe yazza, lwaki temumuyita mu butongole kituyita Samuels ajja awuza omusango ogwo gwe mumuvunaana gw'okuwakanya Mwai Museveni kuba kati gwe musango omunene gwe yazza? Lwaki temumuyita? Naye bakyalemeddeyo eyo mu ngeri etetegeerekeka. Tugaba abapoliisi bano n'abamagye ensangi zino mulaba abantu bakolebwako obulumbaganyi, ebyabwe ne bibbibwa, kati ab'ebijambiya ne ku kamera kati tubalaba n'okubalaba, ne balongowa booda ne bamutematema ne bamuggyako booda ne batwala kino naki. Eyo muve ebarakisi enamba ejjudde emagere. Mugende mukwate abo abamenya amateeka. Eri gye muli tiryaliyo. Bigambo bya leader of opposition Bisekezi Joel Ssennyonyi. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga nate mutwegasseeko ekiro ky'olunaku olwaleero. Nja kusaba mukwano gwange vidiyo gituweere like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda mu maaso n'okubeera nga ate osubscribinga. Njagala kubeera nga ntandikirawo, tugenda kutandika n'akatambi kano, then bwe tujja tusooke tuddemu tutunulire ebigambo bya Joel Ssennyonyi, naye katuve mu katambi kano then tujje.
basiima ogenze mazima twajjawo omuze gw'obutasiima bulamuyo amanya n'eddoboozi bapita MC King Coin neeyambisizza akayimba ako nze sigenda siima nga Sajjime agenze kamusiime mulamu Sajjime owa Deep TV Uganda Down People's Television mwana nkoze vidiyo eno okwebaza omulimu gw'okola ettendo Uganda mwana okola mulimu gw'amaanyi olina eddoboozi ly'amaanyi osinga amativi gonna ag'enjawulo e Uganda mwana Sajjime simanyi kirabo kikyenyinza kuwa naye mwana otubeereddewo ffe bannankyukakyuka ne bannayuganda nga ensi ennamba so kati Sajjime amazima gali nti akunoonya nti oba akunoonyera mu bukyamu yatalina IQ naye omuntu alina IQ amazima aba agenda kusiima omulimu gw'okola Sajjime Down People's Television mwana tukwagala era tukwagaliza bisima byerere maximum respect uncle mwana okola omulimu gw'amaanyi ate nammwe mwana bakyaliba nga bamukyukakyuka mwenna mbasaba omukutu ogwo genda ku Sajjime oba genda ku YouTube channel DPTV Uganda Down People's Television genda subscribing okinge buli kimu ekikole mwana oyo mwana wankyukakyuka ate ng'ovudde ku byenkyukakyuka mwana afulumya message ezigattako so Sajjime maximum respect uncle I love you so much. Njagala kusooka okwebaza omuvubuka ono ye MC King Coin nabadde ncekinga ku TikTok ye ge mannya gakozesa MC King Coin bro neyanziza nnyo neyanzeege tuyinza okugaana okukkiriza n'okuappreciatinga abantu nyinza obuta appreciatinga kyoyogedde leero nempa ekitiibwa ekirowoozo ebbanga ly'okizimbidde otuuke ku decision ku kusalawo ogamba kantuule mu kamera nkola akatambi kano nsiima omuntu ono bro MC King Coin I salute you webale nnyo ssebo webalire ddala ekyasinze okunnyumira nga ate akatambi kano oba nga akampeereza yambuulidde lwaki yasinziira ku ki okubeera nga akwatibwako n'okwagala akola akatambi kano buli muntu ali mu nsi eno oteekeddwa okubeera n'ensonga lwaki okola ekintu ky'okola lwaki okola ekintu ky'okola kamba ekyokulabirako webback nali kyali wa fulufiga nnyo fulufiga ng'akyali mu NUP in fact mu people power tulina we twali ne mubuuza lwaki owagira Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti muwagira kuba mukwano gwange ekyo kituufu naye si nsonga n'agamba ekirala nti baamukubye nnyo n'empulira ennaku nekyo kituufu kuba mukwano gwe naye si nsonga gy'osobola okuyimirirako ey'essimba nti ensonga lwaki owagira Kyagulanyi oyo awagira Kyagulanyi ayina kuwagira idea ya Kyagulanyi Ssentamu so si kuwagira miggo gye bamukubye oyina okuba ng'otegedde kiki kyayimirirako kiki kyalwanirira kyayimirirako naawe kyokkiririzaamu oyo ye muntu awagira Kyagulanyi njogedde bwe nti olw'ensonga nti ono omuvubuka teyakomye kukola ka video yabadde n'ensonga lwaki yakakoze then kati ate kino kyannyumidde nnyo nti omuntu yenna asobola okukakola naye omuntu ajja n'akuwa ensonga lwaki akakoze ate yaaba mulala yaŋŋambye yawulira olugero lwaki natandika omukutu guno n'engeri gye nagutandikamu n'ensonga ezaguntandisa n'awulira nga bye bintu bimu bye yandyagadde y'ensonga lwaki yakoze akatambi kano yabadde n'ensonga naawe omuntu ali eyo
oba oli ku mulimu okola, oba oyagala muvubuka bba n'ensonga lwaki omwagala, oba oyagala muwala bba n'ensonga, si kabina, si maaso malungi, omusajja seeyakola omubiri, ab'emifumbi, bba n'ensonga lwaki oyagala omuntu, bba n'ensonga lwaki oyagala change mu Uganda. Togamba bugambi nze Museveni yantama, oteekeddwa okuba n'ensonga. Yantama si nsonga, yakutama lwaki, bba n'ensonga. So nsiima nnyo mikwano gyange abasiima bye tukola, nsiima nnyo bassebo ne bannyabo, ne guno mulimo gwaffe katala okakasa nti tubawa katala era tujja ddikola. Banange mwebale nnyo, ate mundaze kye bayita okwagala. Mwayambye omwana okuva mu ddenja, mundaze okwagala abantu mmwe, mwebale nnyo. Munsonyiwe nnyinza okuba nandaze nnyo, naye njagadde nkube ekifaananyi ekigazi tusobole okubeera nga tutegeera. N'omuvubuka ono mwebaza, mulage oba oli awo ayinza okutunula ebigambo byayogedde ng'ebikulu, naye ntunuulira lwaki yabyogedde, okutuuka ku decision ey'okugamba kantule mu kamera mbikole. Ekyo kikulu nnyo, okwogera buli muntu asobola okwogera, naye lwaki oyogera? Oli ayogera nga tamanyi na kumanya lwaki ayogera naye ng'ayogedde. So webale nnyo ssebo, webalire ddala. Nsiimye nnyo era nasiimidde ddala. Nzikiriza tugende mawulire gaffe nga bwe gatambula. Tutandise ne leader of opposition Joel Ssenyonyi ng'ayina ebibuuzo bye yeebuuza. Bwe kibanga poliisi oba ab'ebyokwerinda tebaagala Kyagulanyi, then mukola ki mu maka ge? Ensonga endala abuuza nti bwe mubanga mumwetaaga mwogere nti tumwetaaga, mumusamoninge ajje ku poliisi mumubuulire ensonga lwaki mwaokipayinga amaka ge. Ekyo kibuuzo kikulu. Muve mu byajjangu nkwekule, tetumwagala naye nga mumwagala. Ssenyonyi agamba nti in fact nabadde nina emboozi zentunuulira ng'abaana bagamba nti olunaku lwali lwa kusatu nti President yabula e Makerere Kavule, vibe yali ntono. Kituufu, Kyagulanyi alina obulamu bwayongera ng'ali mu kifo, alina magiki we ng'omuntu alinakyo. Gye muntu waakiri ayogera n'ateekamu ekikusesa, n'ateekamu ekintu ekikuwa vibe, tabowa. So eyo character eyinza obutabeera mu buli omu, however n'abalala bakikola, but si ku level y'oli. Tudde ku mulamwa. Lwaki ab'ebyokwerinda temuva mu maka g'omusajja? Lwaki temuva mu maka g'omusajja nadda n'ayenjoyinga? Joel akyogedde clear nti okuvuganya mwami Museveni gwe musango, bwe gubanga gwe musango, lwaki muteekawo okulonda? Mugambe ensi nti tewakyali kulonda, mwami Museveni afuge internally. Nga Lwomushana bwe yatugamba Charles Lwomushana nti constitution ya 1995 yali ekoleddwa mwami Museveni kufuga internally, kufuga paka walifa. Then wano wetusabira mubijjeewo, kubanga process gye muteekawo buli luvannyuma lwa myaka 5 etwala obulamu bw'abantu bafa, basibwa, family zisigala ziri stuck, zisigala tezirina kyakulya, abantu bagenda okuva mu makomera nga balwadde endwadde zibatwala mu ttaka. Mugyeewo okulonda. Tumanye nti tuli mu bwakabaka obulala obutwala Uganda yonna. Sajja yadduka mu maka ge, famire ewaŋŋanguse edduse, abaana bangi bali mu makomera,
famire zaabwe mwazireka ttayo ziri awo abazira kisa be bayamba abantu abayina abantu baabwe nga tebasabiriza kati basabiriza busabiriza okubaawo abaalyanga ku ttooke ne balya ne ku kyennyanja kaakati mukadde kano abaleetedde akawunga gwe beeyanza so Joel akonye ku kintu ekirala kibadde ku obumenyi bw'amateeka obuli mu Kampala kati Jambia tuziraba abantu bazijjayo emisana abandi badde baziyiza obumenyi bw'amateeka buno enkambi bazikubawa wakyagulanyi abamenyi b'amateeka ne balyoka beetaaya nga basagambiza teri abakubana ku mukono ne basooka bamala okukola ebikolobero poliisi n'ejjayo footage babanoonye bunoonya naye nga bandi baddewo engeri ebataasa ndowooza ebigambo bya Joel tebibaddeemu nsobi n'emu enda abadde clear anyway byebyo tuveeyo katugendeko wakati mu kibuga Kampala olunaku olwaleero enkuba etonnye okuva ndowooza twavudde mu ddwaliro ku ssaawa ekiruddu ku ssaawa zaabadde nga 8 nga zigenda mu ssaawa 9 ekiro nabadde naakatuuka ewaka enkuba neetandikiriza neetandika okutonnya neekya ku makya ku ssaawa 11 n'ekitundu neddamu neesumulula neetonnya kyokka n'emisana ezzeemu envuunula bibya ekitadde ekibuga Kampala nga kiri mu bbanga bwe kiti olwo abantu n'ebintu ne batandika okubeera nga bayisiŋŋanya ebintu bigenda eno n'abantu badde eno omuntu ayagala abako ekintu kimwepena so kabadde kayisanyu kubadde kuyisiŋŋanya abantu n'ebintu tugenze okulaba abatunda engoye biddole bino biddami nga nabyo biri mu kuwuga bigenda alaye Kampala biddami nga biyita ku bannannyini baabyo si bye biba bitambadde kati abantu nga bali mu bigoba bugobi ekibuga kizzeemu okubooga ab'emmotoka entono bo babivuddeko ne bapaakinga abo abalina emmotoka nga bazeewulira amaanyi bagatambadde amazzi naye nga gaddukira ku sipiidi nga mangi ebitagambika ndabye yinginiya omuloodi omujja bali mwezo ng'avuddeyo ewaka mu nkuba musajja atwase ojjoka mpolampola agenda atuuka abeere bumu n'abantu wonna wonna Nakivuba we Wahamu wajjudde amazzi gatuuse okubeera nga galinga agava waggulu mu bizimbe nga gajja gakkirira madaala mbumpimpi leero ge gazaanyiza ku madaala g'ebibuga emmaali y'abantu esaanyeewo emmaali eweddewo njagala kubuuza KCC kaweefube gwebaddeko ow'okusimba ebimuli bisigaddewo tunaakola ku ekyo enkya tusooke tutunule ebimuli tebinnawera wiiki enkuba ebitutte bali mu kuyonja Kampala njagala kino tukitegeere gavumenti mwesibye ku kibuga ensebagama muzimbe ey'ekibuga ekya mwesibye ku kibuga abagagga mwe baagala okukolera bizinensi zaabwe abantu mwe baagala okukolera bizinensi zaabwe biki ebiddirira omujjuzo gw'abantu gubeera mungi ne pulaani neebula kubanga oli azimba ewalina okuyita amazzi kubanga alina okunyigawo ekizimbe kye kituulewo gw'onyigawo ekizimbe wo kituule tekitambula naye emmaali y'abantu gagenda giyitamu tojja basonyiwa rent ne banka tezigenda basalira ku ssente ze baabawola gavumenti muzimbe
ekibuga ekirala. Weewuunye ekibuga mwe muli ofiisi za gavumenti, mwe muli amakolero, mwe muli abantu ba businessmen bonna mwe baagala okutuula. Ekibuga ne kifuuka ekitagasa naye nga mutulaga mukyagala nnyo. Mukazi wattu wuuyo mu kifo ky'okwewooma yeewooma mazzi. Awo abadde takuba ttepo nedda. Bubadde busoberwa. So tusaasira mwenna abakoseddwa amazzi gano olunaku olwaleero, naye kye tusobola kwe kubasaasira ffe. Tetumanyi kusomoozebwa ate kati kumwolekedde. Tusobola kulowoozaako bulowooza. Naye gavumenti ndowooza muzimbe ekibuga ekijja. Tukendeze ne ku mujjuzo oguli eno. Tusobole okubeera nga tutambula. N'enteekateeka ennambulukufu. To be honest, Kampala yazimbwa mu ntobazi. Gwe abadde takimanyi, Kampala eri mu mazzi, eri mu ntobazi. Era Katonda n'ageza atukuba omuggo n'etonyera wiiki egi nga tesirika. Musanga ebizimbe bye biri wansi ng'amazzi ge gali waggulu. Kampala ntobazi. So yembeera esibye mu kibuga tebadde ya mulembe era tetusobola kubeera nga tugamba nti nnungi. Naye katuveeyo tusobole okubeera nga tweyongerayo mu nsonga n'enteekateeka endala ezisingirako ddala awo. Minisita w'amateeka Norbert Mao avuddeyo n'ayongera okutuwa ku ssuubi ku sisita waffe Munnayuganda munnaffe muddugavu munnaffe Vicky agambibwa okubeera mbu yatta. Lwaki nteekako mbu? Nze nina ekirowoozo nti ono omwana ayinza okubeera nga teyatta. Nkyayina ekirowoozo. Bwe baba nga basobola okufuleeminga omuntu ali wano ewaka ne bakufuleeminga, lwaki ng'oli ku mawanga tebasobola? Mukazi yali mugagga. Mu kubeera omugagga bazaala ebyana. Agamba mukadde oli myaka 87 okola ki ku nsi? So omwana ono yavaayo n'akakasa. Naye gye buvuddeko twalaba ambasada wa Syria ng'avaayo ayogera ku nsonga zino n'atubuulira kiki ekyaleeta obuzibu. Lwali lulimi. Bwe baale mukwataganya ne mukama we ayogera kintu kirala, ono ate ng'ayogera ki? Butwa. Onaga waaye mwampadde obutwa? Ngenda kufa nange kanfe naawe. Byebyo bi statement. Ne tubaale ne tukoola gavumenti edduukirire. Okusinziira ku ambasada yagamba omwana ono tekijja kubeerawo ekyokumutta. Naye nga bw'okwata ebigambo bye n'obiwulira owulira nga amazima gali nti okuttibwa weekuli. Then Minister w'amateeka, Minister of Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao avuddeyo bw'atyo n'abaako ebigambo by'atugamba ku nteekateeka eno. Katusooke tubifune weewaawo tukomewo. Vicky Ajok, I've been seeing some videos and I've been seeing some blogs, I've been seeing news reports. I met the Syrian Minister of Justice when we had a meeting here in Kampala. And I can inform you that the Uganda government, through diplomatic channels, is offering what in general terms are called consular services. Now, it is not Uganda government which is on trial. It is a Ugandan. It is our duty to ensure that we provide all the support necessary to Vicky so that she can get justice. And that support can be in the form of negotiating with the Syrian government. It can be in the form of
transferring her, assuming she's sentenced. And of course it will be my duty to sign an instrument extending the application of prisoner transfer laws to Syria. We have done that in the cases of Ugandans who are in Korea. We have done it in cases of Ugandans that have been arrested in China. We have recently done it in the case of Justice Lydia Mugambe. I'm still following up that case. So the Uganda government will not abandon any citizen who needs protection of the law. And I believe that Syrian law even will allow for appeal processes. And our Ministry of Foreign Affairs is in touch, and we at the Ministry of Justice, we are on standby. Okay, kale ye Nobati Mau, Minister w'amateeka n'enfuga egoberera amateeka. Then bwe tuba nga tuvuddeko ndowooza enteekateeka eno esobolera ddala era twali tugamba nti waliwo akawaayiro akayambako okuwanyisiganya abasibe, at least bamuleete wano. Naye Nobert Mau akirambuludde bulungi, katusuubire nti bwe batyo bagenda okukikola. Katugendeko munda mu kooti eri mu Buganda Road Court. Eno nno wali omusango gwa munnamateeka lawyer Male Mabirizi. Male Mabirizi awere nembana gwa kutyoboola Ssaabalamuzi omuggya amanyiddwa nga Flavian Zaija ye yaddira owinyiddolo mu bigere nga yakatuula bw'ati mu yafeesi yasooka basooka kukwata Male Mabirizi. Male Mabirizi mbu yali amukolokota, kakati yasooka okugwa mu ttaano ze. Era ababadde bawulira Ssaabalamuzi oyo abadde nga ajja agamba tetugenda kukkiriza bantu bakolokota balamuzi. Ekyo tetugenda kukikkiriza. Kakati Male Mabirizi ye yasooka okugwa mu mbiize. N'olunaku olwaleero ammiddwa bail. N'olunaku olwaleero ammiddwa bail era addiziddwayo kwa remand okutuuka ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa March. Okutuuka ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno gwennyini. So y'ensonga ya lawyer Male Mabirizi. Bwe tuba nga tuvuddeko wa lawyer Male Mabirizi, njagala onzikirize ssebo mukwano gwange nsobole okubeera nga nkutwalako mu bigambo bino. Era njagala mbikujjukize bulungi, obijjukire, obitegeere. Ng'ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa June omwaka gwali 2024, Uganda yakyaza yategeka olukuŋŋaana olumanyiddwa nga NAM, Non-Allied Movement, omwetabira amawanga ag'enjawulo mu kuteesa ku nsonga ez'enjawulo. Era nga tugenda okutuuka ku mukolo guno nga eyali agukulira oba eyali akulira ekibinja kino oba omukago guno yali eyali agukulira yali Minister owa Foreign Affairs okuva mu ggwanga erya Azerbaijan. Era ng'ezimu ku nsonga ezaaliwo, in fact ensonga eyasembayo, baali balina okukyusa omukulembeze omuggya ne bawa Mwami Museveni okulembera omukago guno okuva mu June 2024 bw'atyo nga buyinza buno anaabuwaayo mu June 2027. Enteekateeka yayindira mu Nnyonyo ku Speak Resort. Era Mwami Museveni n'aweebwa
gye tuyinza okuyita instrument of power mukadde kano okulembera omukago guno. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo baaliwo. Omukolo guno n'akulira UN yaliwo n'abantu abalala bangi. Tuweeko katambi ako nga mwami Museveni akwasibwa obuyinza. Abaana basaagirira. Nabadde ntunula mu komenti omwana yagamba nti kati oyo musajja akutte akayonda alinda ki? Nengaali abaana basaagirira. Abaana basaaga mbwe akutte akayondo alinda ki? Ne bantu mmwe. Anyway, tujje ku byatuleese. Mu mukago guno mwami Museveni yasabiddwa omu ku mmemba w'omukago guno ye ggwanga erya Iran. Naye gwe basaba njagala osooka olabe ye kiki yabadde ali mu kuzannya. Ogenda tuwa katambi ka mwami Museveni nga yakulaga nti amawanga gano gonna malungi era akolagana nago, talina buzibu. Njagala osooka otuwe katambi ako owulirize nti mwami Museveni mukadde kano ali mu dayirema. Sooka omutuwe. Leaders, all of them, they are all our friends. The Israelis are our friends, the Iranians are our friends, the UAE are our friends, the Qataris are our friends, the Saudis, the Americans. And when they were fighting last year, I put out, I am chairman of the non-aligned movement. Up to now, I'm still chairman. But when the fighting started last year, I first kept quiet. I didn't want, but after some time, I issued a statement. I really externalized what we have been talking quietly with all these people. You will read it. But the whole problem starts with what we call in English chauvinism. Everybody thinks she's the one who is most important. I want to say this. Muslims supported President Museveni. In every rally where I would want somebody to pray, there would always be a Muslim. Kakati eno kadi mwami Museveni abadde yagikutte bulungi nnyo. America banywanyi baffe, gundi banywanyi ba kyokka bali mu kulwanagana. Ne mu kulwanagana muno mulimu ate mmembawo ye Iran. Gwokiikirira gwe mukamaawo kati ye pulezidenti waabwe mu mukago guno ogwa Naamu. Kyokka akugamba vaayo ovumirire Israeli, ovumirire America ku bikolwa byeri mu tukolako buvunaanyizibwa bwe. Mwami Museveni n'asooka alyamu akawaanyaawo n'agamba nti olutalo we lwayinda omwaka oguwedde 2025 nasooka n'ensirika n'entunula butunuzi. Oba kiwulira nti bakuba munywanyi asirise era n'asirika ne luyita. Kati lwakomyewo munywanyi bamulumiza bakubye n'abakulembeze bose asirise atwala omukago oba agukulira. Kakati ebibuuzo abakulu batudde ne bagana naye ono omukulu ye abalaki baga katugumutwalira omupiira mu nnyumba. Vaayo vumirire bano. Mwami Museveni mu statement gyakoze agambye nti okwetwalira okwegulumiza n'okulowooza nti gwe asaanidde, gwe wekka gwe asaanidde
kyekisumbuwa bano ne bannaye nojja mu Uganda n'ogeza omutubuuliza ekyo ekibuuzo nti ne mwami Museveni gwolowooza gw'osaanidde entebe y'eggwanga yokka simanyi kubanga alaga nti bali kyekibalwanya kulowooza nti nno bokka be basaanidde nene wane e Uganda. Kakati sipiika najja amuzannyira omupiira nti pulezidenti ne bw'obadde onoonya akalulu abasiraamu babadde bakunoonyezaako akalulu era buli w'obadde ogenda babadde nga bajja ne basaba kaadi egaanye. Guno agusamba alaga wano Iran nti mwe muli bantu baffe naye ng'ekigambo tekiva eno. Kale abasajja bamugambye izero bro jangu ogende mu maaso n'okubeera ng'ate obitebya. Yogera n'abasajja bagambe batuleke ffe tuli bammemba bo. Jjukira mwami Museveni yeetaaga America, yeetaaga Israeli. Simanyi oba ye agyetaaga nnyo naye America agyetaaga nti erina n'emikago gyemukukunuddemu omuli omukago gwali gwa AGOA. Bino byonna bitadde mwami Museveni mu kato. Yakamala okuvaayo n'agamba General Muhoozi togeza n'oyogera ku lutalo luno lwesonyiwe luveeko luleke. Ndowooza omukulu n'agaakansirike ebbanga lye luyindidde tannanyegayo yadde ekigambo. Naye baaba mu 23 yali ekuba Congo ng'atulaga awagira mu 23 era abasapootinga n'ayitawo n'alyoka agamba asapootinga Rwanda nga yegambibwa okusapootinga mu 23. Abannayuganda abantu babuuza boss essimu yagudde yabaffe bwegwa n'empya neebula jangu oyogere. Omukulu asirise taata yagaana. Ebyo n'obiteeka ebbali n'ateeka n'obukwakulizo ku paalamenti tegeza n'ebinyegako. Si yokka n'abakungu baminisita ne baminisita ab'ensonga z'amawanga ge temubinyegako mubeere kuwolani. Naye njagala omanye nti Iran mutadde mu kato. Ng'ovudde mu kato kaalimu ate olunaku olw'enkya waliyo emisango mu Commonwealth. Mwami Museveni ayina emisango egyatwalibwayo bannamateeka nga bakulembeddwamu Robert Amsterdam. Oyo mumumanyi seetaaga munnyonnyola nnyo. Munnansi wa ggwanga lya America, looya abamu ku balooya abanene era ababede. Enkya bagenda kutunuulira mu bino wammanga mwami Museveni byazze akola ebimenya amateeka, okutyoboola eddembe ly'obuntu, okusiba abamuvuganya, okukijjanya abamuvuganya, okweremeza mu buyinza n'ebintu ebiri bwe bityo. Bagenda kutuula lunaku lwankya batandike okubeera nga babitunuulira kamu ku kamu. Mbumpimpi wano waliwo ggobwe mu Commonwealth kuba gyali membeera naye omusango gujja kati waliwo okumugoba essaawa yonna. Kale omusajja ka pressure ko weekali ekyo yino kimanya nti oba oliawo Iran singa teyayogedde n'asooka apoyerakaawo ne kati abanywanyi bamugamba owaaye lwaki tonyenya ku America eyo n'ogigamba eve ku munnaffe gwe okulira omukago guno ajula okugamba ye lwaki olunaku olwo baagumpa singa baagumiikirizaamu. Eggwanga lyatadde ambasada Kazito agende maaso n'okubeera nga gamba mwami Museveni nti boosi yasimula vaamu omwasi bye weekweka biveemu jangu ffe batukuba jangu ife batusekula. Kakati ako ke katwa akaliwo. Omukulu enkya akyasobola okugobebwa mu mukago ekyo yino kimanya.
oyina okukimanya. Weewaawo kati byebyo ebiriwo ke kato kaayitamu mukadde kano osobola omusabira waliwo ayinza okugamba tokikola musabire ku mukulu simanyi saala kikaaki ne mumusabire anyway ekyo tukiteeka ebbali njagadde mbajjukizeeko ku naamu n'ebimu ku byakolebwa ebimu ku byakolebwa mu naamu summit eno mwe mwali Dr. Chris Baryomunsi yavaayo ssebo n'atugamba tudde ku makubo tuseke ng'abakulu bayitawo abantu balabe ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe obulungi bwe kiri era abaana baavaayo waliwo omulenzi awo yakwata kafulaaga ke bulungi naga minisita yatugambye tuseke tuseke katujjukanye katuwe yes okay naye baaba yalina simayiro omulenzi wangi ng'osekaseka kiki sisikira ebinyo abagenyi bali bakitegeera tebatutulugunya naye olabye t-shirt gyayambadde ekiriko Ugandan lives matter. So obulamu bw'Abannayuganda bukulu gw'obagamba kuseka busesi. Kakati waliwo ate abaakola akanyumiro kamala obumazi. Nako njagala ojje okatuwe. Congo. What's you? I'm from South Africa. I'm from South Sudan here. Yeah. That's my country. Honorables, you're most welcome to Uganda. Thank you. Uganda is a land of happiness. We have beautiful ladies, all kinds of people. We have, and they are most happy. As you can see, we have happy people only. These people work up to this time of afternoon. This man is too excited, really. He's a good country, really. This man is too excited. Up to this time is working. Call it in Lingala, Longazinzi. You don't know how it feels. Yeah, she's doing I told my baby. She's smiling. She's smiling. Wow, look at this lady who is selling tomatoes. What is good about that? Don't worry. As I told you, in Uganda, we are always happy. Everyone is happy. You can say hello to her. Just selling tomatoes. Is that an accent ahead? That is okay. That is very fine. This is Uganda. And smiling. Looks like his legs are even broken, but he's still happy. This is Uganda. Uganda, we are always happy. We are always okay. Bwe bityo abaana bakuzanyiranga bakulaga omukazi w'olubuto munnaye essanyu munnaye ali mukulu mwali n'emmotoka teriwo naye ye musanyufu nawoga Uganda tuli happy ne bakulaga oli atunda nnyaanya talina namuguzi aliwo naye mbu musanyufu musifu Chris wali omusibi yali ayagala okitegeera
akati oli piki yamukuba ali wansi engatto ziri walala ali eri mbwe bamutukako munaye minisita yabagamba baseke n'aseka musajja wattu so ye Uganda ye Uganda eyaleero bassebo ne bannyabo tetugenda sukkako wano yes njagala kubeebaza mikwano gyaffe mwenna abatugoberera nti mwebale nnyo mwebalire ddala era ne mbasaba mutusonyiwe ennaku zino ebbiri tubadde bwe tuti but kitegeerekeka nja kusaba olunaku lw'enkya tugenda kukwata ensonga nnyingi tusobole okubeera nga buli emu tugiyitamu musobole okubeera nga mugitegeera njagala kubeebaza mwenna timwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera mwebale okutwagala mwebale kubeera nga mutugumiikiriza we tuluddewo ne mugamba sajjime nga tetulabye emboozi bassebo tubeetondera ya n'olwero ndowooza tetubadde bakola kuba nkomyewo leeti naye ng'ate twetaaga okubeera nga at least tuleetayo emboozi emu mutukkirize tubasiibule olunaku olw'enkya tujja kujja n'enteekateeka bw'ebadde mu ddwaliro yonna n'ebintu ebirala bingi muzikirize mbasiibule bagambe nti mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka nate tugenze mu maaso n'okuba nga tugikubira oluku mu mutwe mukwano gwange mubeere bulungi